Time. Okay. Welcome to Shalom 256 is happening with Gamba. Kaswezi Gambo, it is happening here. Oliku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Kwa tanda ba subscribing akandeka seko wengo of notification that every time we upload owenga tuonyesha chichona cho missing mpola. Premier za Facebook saa bili so many times. No rumwe tatufunye mba na abazengo mukoze agala mwejja kwa nta kusama sanvezo okumasha. Amusindike yo. Mubayine mkwanga magala bejjako. Ngamuli babi. Papiro yanga. Nze Shalom Haddad Kawesi onakola wasi. Oli Muslim. Haddad. Just have the name. Okay. On my far right is Frank Antambi ajjo kwanjula omugenyi wafona ku olwaleero. Siri mugenyi temuneyogereza ate munekolezaako nze namda Mary Flavia kubula mwana kwestukira. MP wa Gomba is constituency. We mukulanye. De facto. De facto chechi. Tola ntunudde eno nga nkwogera. Ndizikategere. Ntambi de facto chechi. Tubula mbadde kwogera tunuddewa? Tunudde. Kitegeeza. Twali epatiseko. Kintu na kimu. Uli anono wawoza mu de facto. Agamba kintambe. Tuli efaba ino kubuuza. Ogamba. Ati ndaba temu ndakula de facto. Tuleke. Abale kushora mu 56 years tubanirizaako amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest in East African professor. The juggernaut, the renegade encyclopedia. The connoisseur, the orange card. Connoisseur ye muntu atestinga wines kati ntestinga new content omulungi. Okategedde. So tuli wano somewhere shooting era nga tukyazizza. Bagamba tuli mu Sanyu Homes. Tuli mu Sanyu Homes. Sanyu Baby's home. No. Sanyu Homes entinda. Tuli mu Sanyu Homes entinda. Yes, abanonya Airbnb nga buli kimu ekiri bannange. Tulina abantu abatera okuva ebweru nga basumbuwa aba family nti nasulako ko modero abana ne bakubuka ku macha nga bakuyisaako ebikulu. Twebina tabikozeeko so. Airbnb weeri ebisenge bimala bulungi nnyo eddiro buli kimu ekiri wireless weeri ngira ba smart screen yo weeri fridge weeri microwave kugamba buli kimu kyoyagala. Gas osobola okubeera wano omwezi weeks n'we guba mwaka n'obeera wano n'obeera nga osettinga obulamu. So namba y'essimu tujaba tukibagamba mu maaso awo embeera ebirenge etambulira ddala bulungi nnyo. Wano wetuli tukyazizza eyali badde oba eyali yegwaniza ekifo eky'omubaka anakiikirira Gomba East mu Parliament 2026 paka 2030 unfortunately ataweebwa gamba eyamibwa card mnyo wumba ono muntu wa singa abadde osobola obyeyogera tiwali muleese but because you cannot say such just go ahead. Lero mbalina ndi mubi nnyo. Gana was. I have to be polite. There's no need of being polite here. I have to. Era kyekyanyisenza. Shalom yagambe singa ntambi nsigala nyinza okuyuza Flavia. Anjuza chi. Jango bere mu zanganda mpola Flavia afe tumkwate mpola. Onako olwaleero Mary Flavia Namulindwa kubulwa mwana kwestukira. Yali yegwanze kifo kya Gomba isinamu makadi nga tagwanidde. Bagenda okuweyinga nga tajja tuukiriza bigendo byakibina. No, oli kumpi kuyingira mu category yakali akana. Kani. Nyonyere stufe ekiriwo. Kadi bagikuwa. Kena maaso. Flavia akola bingi nazimanya somere Gomba nga manyi jja muyisaawo. Nedda mukwano. Inze. That project. Basha kwanjula. No, not tagala alimbe bantu. I don't want you to say it because I wanted to, that's why I had to. No way. Cause aliyo anyway atinja gamba kiwanuzibwa. Ennaku ya Flavia oba mu makadi WhatsApp yajjako DP read receipts ne last nazijjako. Afunya amaanyi fe basoso okuwaayo akantu. Era nga data amusako kiro saa mukaaga okwogera n'aba diaspora. Ne interview nga zapozi bakoma ku yashalo mama ange yankozesa. Mwana gwayogera ekigambo kitonyimiza kikubuza lutabaalo. Meeting akatwaka ndokuziikeo nembasangayo bonna. Leta nyamba force mayimba mwanzi maisai. Naye akosa yaliyo. Naye yali yankozesa. Nagamba. Olimba. Nakugamba ati. So ajamati tugachuka edda family edda nga baba kunsalidde edda nga abali libro nga mwana mulekayo because we are preventing cases endala mass of ways.
kayo chabawo. Mami yagamba that's my boy. Yeah. Tonanjo na Louis Light. No, thank you for Louis Light yaliwa. Mwabaka basanyiziddwako. Neba mukabasanya. Bakole union. Mukabasanya gwe ne full figure ne. Toga nganyiri wano. Mwana kukola yoka. Mama yanjula onye botu mtandike. Mwamaze mnanyanjula 10. Nza CEO Diaspora Connect UG, CEO The Dance and Biz Culture Troupe, Director Gomba Business and Technical Institute. Mary Flavia Namulindwa kubula mwana kwestukira mama w'abaana bakyasino okubeera balungi, and remember they are mukyala w'oli guy. Aliwa. Oli baba awula. Nani? Ne bamusumbwa. Aliwa. Oliwa. Gomanye mu coaching na mu business. Yaliwa kazi. Asokezaako ke. Ngasibira nko mu coach ndeka nzenze nalabika bwenti obulungi ngenda mu coach obaddishi. What are you talking about? Excuse me. Gena mas. So yo gatuli naye munange Flavia mwanyinaffe. Tusanze okubanga tukulabako ku Shalom 256. Nange sanze okubanga mbasanga agamba ki neno mbadde mbewala you people, you don't know how much I was trying to avoid you till yesterday on yansanze eri ku Divine and I was like chance jakola kantu. I'm like wakati mulimbe wochi nga sikinda for sure. I'm like jangu tukole nentuse wali no de byayogedde tulidde. I mean katono mukoleji oba kantu tukakomye wano. It explains it all. Chabadda nyonyola. So you're on his side, eh? No, I'm trying to. Mbadde mumbeera ki? Ati ogambe obadde otwewala. Because mugenda kunkuba olwali. Sibe wala ntino ba you bad, eh? But because mugenda kunkuba olwali. Tugenda kujjukiza ennaku. Si kujjukiza ennaku, okunkuba olwali. Akubi. Nedda tanakuba. Gena maaso. So weba mugenda kunkuba olwali leero ngenda leka wa kantu. Ndiga togera ku bintu ebizimbe gwanga. Ebigenda zizimbira ddala. Ntudde. Tusanze okulaba Nze. Kasimayiro kafe. Ogamba kiteka fedinga. That never fades. I know. Yes. Zezimu ku nsonga ezakumisa kadi kuseka. Tikawere serious. Bala omuntu agenda osekera mu parliament. Umanyi nokuseka therapy. I know. You know that? It's therapy, right? And once you go sanganyiza something is really serious. No, it's not when nobody wants to say. No way. Isha. Check my TikTok. Check my everything. I don't want to sing an oksekerenyo. You know where I was? Do you know where I was? We may have friends, very supportive. They took wash. Naliku ku cloud 9. I was on cloud 9. Where was? Buza pinga kuvolia. I didn't even know it was even out. Twalinga tuli muzibeleya. Atandikirewa. Tutandika mpola tandikira wo ulya woyagala. Yes, wano wejagala okutandikira olugendo olwa transformation from a media personality to an activist then to a politician, because abantu abamu abalaba posters zo bebuuza ne bagamba Flavia atuuka atya wano okitegeera. So twagala transformation eyo from a media personality into politics and leadership. Transformation means you dropped this and then we went into this. Okay. Okweyubula okwo. Kati nziseera bulanga. Because I'm still doing the same. Yes. Okay, yes. Kale ekyo. Yes, that evolution, I think. I've been a media personality. Yes, and you still and are. I've been an activist, and I'm still, I was doing active politics. Yes, active politics. Because active politics, namutandika. Ekirowoozo ogamba nti kakati kangende nesimbewo. Ekirowoozo kyajja dda way back. Before 2018. Let me see. Because I remember nakubisaako n'ebipande bya eri kampeni ya luli kamalo kebera ebibyo. Yes. Ngenda kwesimbawo. So it's not something that came overnight. Ningamba ngenda chikola. This is something that I've been thinking about. Ati ningamba nja chikola. So tekyajja overnight. Okay. Yes. Nenchikola nzo omukubali mukaluka ka president aka 2017 akachaddoni. Yes. So I wona as a friend of someone yali azze mu this was in 2024 with akusa calendar. This when was the first time when I found calendar zezo? Right. I need to recall.
wamma tekyatandise overnight Yes. kyatandika dda n'ekirowoozaako era bulijjo abandi okumpi bakimanyi. One of the things byenanyagala ennyo kuweereza abantu bange ab'eggomba era nga manja kujja nesimbewo and then n'okuzimba essomero. It is not something ono abadde agamba nti nalowooza okuzimba essomero because ngenda kujja kwesimbawo. Then that means bwe batampadde kaadi wali kumyeko omuliro. That's what he's trying to Abana do. abagyeko sikaala. No, that's not me. Nze muntu astandinga ku kigambo kyange. Bwe ngamba ngenda kukola ekintu ngenda kikola. Ekyokwesimbawo oba ekya ticket Shalom okuyambako ticket ebeera kulaga kubaako wooli. Obutabeera nti gwe oli nga sagala gamba nti nga kyetwala because bw'ogamba nti ndi wa NUP. Kitegeeza ne bw'onoonya Namulindwa eno ne bw'omunoonya nasigala waaki wa NUP. Obutakuwa ticket tekitegeeza nno y'enkomerero y'ensi kubanga ne Parliament ya Uganda today there are lots of candidates abagenda mu Parliament nga they are independent. Era be bali basinga obungi kuba opposition in fact. Okitegeera nga they are independent candidates. So nowadays nsobola okugamba nti let me come as an independent candidate because obusobozi nadde mbukola ki. But I said no, sijja kukola ki. Sijja kukola ekyo. Because ninako wekola ki. I subscribe to NUP. So I won't do that because kino kyakaseera buseera. Essomero ligenda kubeerawo, ligenda kugulawo, lisavinge banagomba n'ensi yonna because I'm sure you're going to get students from all over the country. Okitegeera. So saagala ogambe nti she did it because she wanted this. Thank you. Then olugendo lw'okuva wano mu ggwanga erya Uganda okugenda mu ggwanga erya America gy'obadde lwaki mu bibiina byonna wasalawo National Unity Platform because twakulabanga activations zeeyo, conferences zeeyo, ebifaananyi n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Babi. What attracted you ku kibiina ekyo oba movement? Like I said, Shalom, natandika na People Power. I had no reason kuva mu People Power nga tufunye ekibiina ate ngende mu kibiina ekirala. Secondly, if not NUP, then which other party? Jema weziri. Jema. DF nayo weeri. DF? Jeff yakajja. Tozuuliza. Nzimanyi. FDC weziri. FDC teyayabuka mudda. Nayo weeri ne PFF weeri. No. Nze. Olw'ebyo manyi ndi muzaale wa Uganda. Yes. Nkulidde mu Uganda. So ndabye Uganda. Maama taata na buli kimu. Olw'ebyo president wange byatulaga oba byakkiririzaamu ndabanga nange byenzikiririzaamu. Obikkiririzaamu because oli mukwano gwe oba okkiririzaamu ideology yonna nti otunulamu n'ogamba singa mbadde mbikkiririzaamu kubanga ndi mukwano gwe singa bampadde tiketi. Okitegeera kuba ne weyabadde agamba nti oyo mukwano gwange so kamukoleki kabamuwe tiketi but kyayogerako kyekyo kyolaba. Kyagulanyi agamba nti enguudo mbi ng'enguudo mbi nti amasomero tetuyina nga tuyina amasomero amadagala malwaliro. Oliver amadagala malwaliro ngolaba ddala tegaliyo. Nabadde mulago mbadde nyimiza ono Shalom. Nabadde mulago ng'okwata ku mutwe abantu bafa ambulance neyingirawo amadagala bawandiika mawandiike ogenda ogagula ate ku pharmacy eri wabweru abantu bafa ICU temuli byuma amasaazi gavaako abantu bali ku ttaka tebeebaka byayogerako. It's not rocket science. Si nti abijja mu ggulu n'abyogerako wano ku ttaka. No, these are the things betutambuliramu byetulaba era nze neewuunya omuntu awagira NRM today like seriously for real. Yes. Mwewuunya. Yes. Government eriko ekibiina kya government eri mu buyinza. Yes. Because these people I think either bagagga nnyo nti bwe balwala they can access the other services eziri nakasero eziri private otegedde or if not that baluganda balinako somewhere gye basinga ne babwayo ak'enjawulo or if not that nga yakwata ensi yamukwata n'emuteeka eyo nga bino betwogerako tabiraba. Okitegeera okugeza omuntu ali mu kyalo eri ewala nga ye kolasa amulaba nti ayita wano bwe wati n'agamba nti kiri okay. Naye omuntu ali wano n'alaba ku mbeera y'enguudo gye tulimu n'alaba ku malwaliro ge tulimu ebyenfuna bwe biri bikutte mu mbinabina abaana abayivu abaasoma nga tebalina mirimu nga ne internet tuwamantampamant ekisooka ya bbeeyi ne penetration nga teri wansi. Internet ya Uganda ya bbeeyi
nga ne social media jogamba nti kantu ndeka ebintu byange tudeka akasaati kange ntamya mpe mtalo 15 nayo bajijjako Facebook teriiko tugenda mu kalulu wano babijjeko byonna toto shut down tubeera awo kati weewunya omuntu nga yawagira yero ng'ebigenda mu maaso seriously mwewunya tojja kumwewuunya omu ku bakwano bo Bebe Cool yakamala okulaunchinga Unstoppable. Okay. Ne mukwano gwe era Eddie Kenzo. Naye era ina kyogamba bo Eddie Kenzo. Obeewuunya. Bo tebalaba bigenda maaso mu ggwanga. Babiraba naye they are blind blindfolded. Bebe Cool can't be 50 and I am telling you they are. Gambia nti either they are doing so well nti they cannot see. Because if you're doing so well nti gwe kyewayagala okifuna. Bebe Cool bw'alwala. I don't expect him to go to Mulago. Yeah. Kenzo can't go to Mulago. Kenzo flies business class. Bebe Cool flies business class. They can't see what we're talking about. In Zagamba, mwana wange ali mudwalire Mulago. Bam stabbings. I showed him the video. I can even show it to you as well. Ali Mulago. So I'm talking about something that I've seen, what I know. The friends you're giving me, Boba Gaga, they are well off. Emotoka ya Bebe Cool, amafuta genywa. I believe all nakwanza anywa mtwalo ngama 15 baba ngagenda kumuvinga a lot around Kampala. Just emotoka. Nengeri yagamba bwefune mtwalo 15 business. Ache na tano manji. Agala mitwalo aga atandikewo business. Banagomba je bali banji. Ngayitaga mitwalo 10 capital. Abaana batuba mazo mwezi mulamba nga tebasoma. Byetwogerako eri ngagamba nti mulimba muwayiriza juzi nalabe ekiwandiiko nga president agamba nti abaana tebasoma bajje bagende campaign yange. What a country. What a country. Abaana akulenga baagala omukulembeze waabwe. No. Kati kankunyumizeeko nasomera nkozi St. Bernard's. No, St. Bernard's nkozi demonstration. President Museveni yajja ku Nkozi University. Mwaka choro. That was in 1999. Come on. 1999. Mukwano. Ngani mu primary. What are you talking about? Wali mu senior 6. Ngani shibubu. President wajja ku Nkozi University then. Twadduka okuva mu kibiina ogenda okumulaba nga tugamba nange Museveni. Bayi Muchebeni ondabira Katonda. Ne tugenda n'atuwa ebbaasa. Okwagala omukulembeze tekitegeeza mbu nno ayina kukola birungi ne bamwagala oba kusaavinga abantu be ne bamwagala. Today, Ibrahim Traoré akola bigassa Burkina Faso. Akola ebyo omuntu wa wansi byayina okukola. Myaka 3 mwemeka mu 6 Mwendo. Ya standings up ku America n'abagamba oba mutu waziguna mlete muzitu wa it is upon you. Visa zamu. America achigizera yakijjewo. Na yenga ya standings. Do you know what that means? America yakijjewo. Do you know what that means? I'm proud of that guy. Do you know? I'm proud of him too. And one of the countries I want to go visit is Burkina Faso. Yes, I want to go there. Yeah, Gambia, America. Okay, next to it, yagala okujja mu Burkina Faso. Are applying? Do you know what that means? Do you know what that means? Abaana ba Burkina Faso bagenda kweyagalira mu nsi yaabwe. Bafuna mu kintu kyabwe. Education is free. Free of charge and free, whereby they get bebalina okufuna mu ssomero ebitabo emmere chai, not being in class ngoyayuya. Ekyo Bobby kyagamba mu Uganda empya. That's one of abaana bagenda nywanga kututa. Teged. Yes, and we can do it. We can do it. Tulina farms zaffe tulina. Tulina amaji. Banne farms za tujja nazikola. Katika nkuleka kiri Burkina Faso ne kijje Uganda muna Uganda ayinza okweyagala. Nga education ya bwerere. Eri amalwaliro. Ka kimu kirikiriya. Not so abaya abwerere because we are operating an open economy. Mukwano, whether open or not open, we can have all that. Why? Because first we of all, a centralized planning system. Listen, Uganda is endowed. Uganda is rich. Uganda, the amount of money we pay in taxes when batwa wants to bakubalira. Owa musolo. Amasolo togwa mu ngeri. Ngwa direct ne direct. Nguwera danya ku direct. So kakati Ugandans who are watching me right now. Yes. Tugenda sula akalubi 26. Londa nga 15. Londa Kyagulanyi Center. Manifesto yafe very very clear. Kubuli kimu. Nga sina kuteeka eyo. Bali akuzayo ko wali mu diaspora we bade mu gwange lya America. But bangi nnyo abagenzeeyo. They've spent 10 years, 20 years, 25 years. Nabamu kubonga tebagala nakomawo America ebakutte oba Bulaaya ebakutte. Then we see you ogenzeeyo barely even 10 years tegiweze
5-6 years ejiri 5 years to be precise. Then netulaba nti ofunye that decision, that bold decision okugamba nti no ekyeyo kanchite then nzije nsavinge oba nyongereko ettaffaali ku nkulaakulana ya ggwanga Uganda, whichever way. Kiki ekyo ekyakupikamu ekyo okugamba nti no kino kanchireke regardless, because bantu batono nnyo abasobola okutekinga that decision. Mugamba ko jeno era bamu ne bagamba nti you've risked it all. Era bamu ne bakusekera ne bagamba nti singa yasigadde wali. So many people abamu tuli nabo mu media bayogera ebintu bingi nnyo. Tajja kusobola, tajja kukola ki, you know, abantu betulina betuwangala nabo bo tabira yanko wadde na class captain jali naye ngate wabawo omuntu eyosoddeyo nti ayagala ne yamubeera bubi. I have much issues n'abantu abo webatyo okitegeera. So gwe decision yeyo watula ne wefumintirizaamu n'ogamba nti emyaka gyange gino 5 kangenda gipozinga wano then ngende nga gyogenda okujja mwe muli okuspendinga sente empitirivu ennyo mwe muli obutamanya kigenda kubeera with the uncertainties, but ebyo n'obeera nga togenda kubanga obitunuulira n'obeera nga ojjeyo. What influenced such a decision? First of all, I have nothing that influenced me, but I had a plan. In Zokuva Nogenda mu America, it wasn't like I failed in Uganda. I wasn't a failure. Why togobeddwa ku bukedde? Olwa enzikiriza y'ebyobufuzi. To be precise. Gabagamba buli gabagoba ku bukedde yagenda Bulaaya. Abasinga. Era abasinga bali eyo. Bali batulekanya ku TikTok. No, tugende mpola. Buli gabagoba ku bukedde yagenda Bulaaya. Anti obalama okusigala wano nga bukedde yabadde esinga nga tojja. Kate kyasinga. Essaawa zino. Kate kyaliwo. Kuliko program likusako. Just answer me. Kati bukedde na bukedde tekyaliwo. Weerira y'amaanyi. Tekyasinga. Ate singa naye y'amaanyi. Weeri. Here's the thing. Yeah. Nze nga Namulindwa, buli muntu mu bulamu aba ne plans ze. Aba n'ebiruubirirwa bye n'ebigendererwa bye. Ffe tutamanya abali eno. Mutamanyi exactly. Nze abambeera okumpi bakimanyi okuba ekyo has never been my thing. It has never. And I don't want you to say nti nava mu Uganda nengenda mu America okuba ekyeyo. Wali ogeze kukola ki? Wali ogeze kwewogomayo. Sijja kunyumiza kinali ngenze kukola. Sina off camera maybe ndichikugamba, but I won't tell you I had gone to do this. Okay. Nali ngenze kusoma myaka 5 male nkomewo. Yes. Abafe. Nali ngenze kukola ki? Nali ngenze kukola. Wali ogenze kukola naye Flavia. Nali ngenze kukola ki? Nali sagenda kukola. Teri agenda kukola. Let me tell you something now, to be open, it be right to be very cool. Teri agenda kukola mu Bulaaya nakola emyaka 5. Bajja kunjulira. That means agenda kukola. Though I was working, nali nkola. Because I mean, you know, okweyimirizaawo n'ebyekikanga ekyo. But ogamba nti ngenze kukola myaka 5 nodda. Kyanjawulomu. Yes, perfect. Nali njogerako ne Haji Bakalwa naga Flavia oli wanjawulomu. Kubanga kinayagala nali nkikola ki? Nali nkimanyi. Nzogenda Bulaaya tekwali genda kukola, but at least lemeddwa Uganda nali ngenze as a failure. So I'm looking for a way out. Natugenda kunonya sente. Sente zenkola mu Uganda zisinga nali nkola mu Bulaaya. Yes. Sente zwali okola mu Uganda. Yes. Anti omulimu ne guvaawo ne zikendeera. Okay. But bye nina still kati nkolawa. Anti essaawa zino tetunnamanya oba tukyalinawo obugenda kuddayo. No, Wendy, I'm here. Kati nkolawa siriiwo. Okyaliwo wokko. No. Listen. Uganda bwewetegekera obulungi ogibeeramu ate era ogikolamu. Nagenda okuva wano eno nga nina sente ezange ezimmala ng'omukyala. Era nga ndi well established. Nga bwe tugamba nti you leave home to go to make home better. Nali planningira abaana bange. Abaana bange. Nikola show naawe last time nakugamba nze gye mpise abaana bange tebajja kukola ki? Kuyitayo. Bwe mbanga nali ngira. Gyenvuddeyo tabadde mulungi nnyo nti twagala. Abadde mulungi but at some point nate bamulungi nnyo. Bwe mbanga mbadde ngene ensambya kadisa nsimbira line ya visa. Abange tebajja gisimba. Bapevingira a better. I already did. Okay. Okitegeera. Nti bwe mbanga mbadde nsimba kalirisa. I think you know what I mean. Yeah. Do you? Yeah, I do. Okay. You know what? A lot of you have been to that Kadisa in Zambia. You inclusive. No. Yes. No. Yeah. Mukama akebera mitima. Ajikebere. Wabaddeyo?
Because come and pick your passport. Okitegeera. So nze negala ntegekera abaana bange kyempisa ntajja kikola ki bwe mba nasimba akalayini eyo bo tebajja gikola ki gisimba. So byebimu ku ebyo. Kyakubiri ebimu ku bigendererwa byange oba ebirubirwa byange oba byendowooza okukola okuba ekyo tekyalimu ku ekyo. Era nagamba nti after these years nja kuddayo eka. Ne bwe kutali badde kwesimbawo I was coming home. Kyakusatu, a lot of you do not know anything about Bulaaya. And you just talk for nga tuli eno tetusuka nko nabali temusukanga na mukitolo abamuseeko tetusukangawo otegedde but you just speak for kubali eri. Yes, the minute you get there ebintu byanjawulo gamba nabamu tugenzeeko netulemererwa ere Bulaaya era ne mudda netwogerera abaliyo otegedde those who know ntegedde gyolaga nesijja gendayo tegedde gyolaga. But the thing is Bulaaya liri kkomera lyoba weetaddemu bwe wekka a prison self imprisonment gyoba wekka seno gye nali eruzira gye bansiira eriri ekkomera lyenjogera waki ndiyita kkomera because tomanyi ki kiddako okuggyako ng'ogambye nti kati it's time for me to go park. Ntambi ova wano n'ogenda e Bulaaya n'ogamba newadde emyaka 5 nga nfunye capital nkomewo e Kampala. Life ye Bulaaya eri very comfortable. Very comfortable. Gana amalwaliro ge tugamba nti mabi wano mu Uganda ageri malungi. Buli kimu okifuna on time. Ka wifi kali clear. Akasimu oyogeranga bw'oyagala. Motoka weevugira ddosasula mpola mpola. Buli kimu kiri ki? But because of embeera gy'otambuliramu buli kanaku eya emmotoka, emmere, w'osula, internet, because ebitya dyempite kkomera. Nti you live day by day, check by check, paycheck by paycheck. Ever ozukira ku alarm so that you can meet demands z'ebyetaago byo. Okitegeera. So okujja ng'ogambye nti this is not meant for me is when you can take my decision ngamba Flavia nedda. Nze Namulindwa I can do better in Uganda than here. Because wano ndi mu nnyumba, mbeera mu nnyumba n'abaana. Life in Bulaaya is waka, work. Home, work. Work, home. Mwaka gumu 2010 that is the system. Bagizimba batyo. Thank you. So until when you say ekimala kikola ki? Ekimala Nogamba kanzireka. Anti wakawo ogenda okudda te Flavia gwe contradicting n'ogamba nti tebigenda bulungi. Anti the system mbi myaka 4 this is not there, this is not there, listen, and then it's where you want to come. Thank you. Back to jenjagala okudda eri gye neegomba si waffe. Ne bwe nayagala nti okubeera siwaani si waffe. Ne bwe nalifiiridde ku Bulaaya tebaalinziiseeyo. Abalangi tabawa nnyo. Baalinziiseewa? Gomba ewammwe. Okitegeera? Nti ne bali abali eri gye twegomba baakolera ensi yaabwe. Lwaki nze nkola nga mbagaggawazanga n'ewange gye wali. Kanzireeka nga tetefaali ku nsi yange. That's why I had to. Because I love my country. Bye neegomba bali balina nabo baabikolerera. So let me also come back home nkolere ekyange. Yes. So essaawa zino before nga tunagenda nnyo wali tulinamuko ku any portions of regret of the decision you made thinking probably kino kigenda kuyitamu? Mukwano, nothing. Actually, I'm so grateful. I am so thankful. I am so proud of myself. Because of that decision, 1 million Ugandans want to make it, but they cannot. They're in fear of bananda babatya. Bananjogera coach. But me, no. I am happy and proud of myself. Because tenakola, bandi agado chikola, but they can't. They don't have those guts. Thank you. But nze nzirina era nazifuna. Ningamba no. Kankubulyeko ntambi. Nsiba mbagamba wano. Igwe ne bw'onooyogera Monday paka Monday. You ain't gonna pay my bills. I know. You're not. The much we can just all okungamba nti Flavia olyocha bwoba oyinamu ekyetaano n'okimuwa. Netosobola kumalira bizibu bye. Nze mmanyi how I go about my life. So oyo banandaba batya nzizaako ki. I even hate it when somebody calls me Flavia kati ozaako ki. Hello. I'm concerned the citizens. No, don't be concerned about me, honey. Be concerned about yourself. No, we are concerned about you. And don't be concerned about me, Shalom. Be concerned about yourself. Flavia has a plan A, plan B, plan C, and D till Z. Yeah, plan A again. Kati ndi ku B.
yakalubye party B nayo ate byakalubye etya yatuddemu etya Plan B ya Airbnb. plan B yakalubye etya etya so Plan A ya Flavia kanve mu Americans je Uganda ngende nesimbe gomba mpitemu. Plan B Plan A ne Ghana bakumidde wano card. Plan B kandoze muzijira kucha independent abalonzi je bagamba nedda. Go and sit down. Plan B ne Ghana. okay Plan C kanzile ku diaspora connect berenga nkola akantu. Plan D Ye chakola. Plan D nina investments zange ze nakola wano sikyava mu sente kanyongera ozi developinga eyo ne chakola. Flavia no wait a minute has life stopped No. Has anything of mine stopped? No. Does that stop me from traveling? No. Does it stop me from eating? No. Or from breathing? Does that stop my son or my child from going to school? No. Ntambi, ngambie Shalom. Okwesimbawo is not a do or die. it is No, it is maybe not. for you Flavia who never knew what you were going to. we candidate weka go batawadde card abalonzi gwatasabye kujja kwesimba nga independent Basaba luswa. Basaba luswa. By election ya nako. basabye Segona Gona bamusaba. basabye Alan Sewanyana Basabye bulungi. yes Nini bamusaba? Ala ni bamusabi. Musiri bamusabi. gwa abalonzi begomba bajaga kibiki gwana wala Olaba ne tafu bi bamusabi. bamusabye abalonzi Bagana tutuga. lwaki gwa abalonzi tebakebejje weesimbewo yes Why not Abantu bakuchaba bati. Because one, zabalonzi bansaba nyono. Ati onaka uliriza. video nga bakusaba Banji. Ate uliriza. sigamba ba agent bo Uliriza, listen. Zabalonzi bansaba nnyo. Naye nze ndi lawyer y'ekibiina kyange. Wow. Yes. abalonzi baganya weesimba nga independent Yes. no Ghana Yes. kama akera nti Flavia Bwe kiri. N'obusobozi obujja independent nga mbulina. Because okwesimbawo is money. I told Of you. course. Okwesimbawo is money. Yabbi sajjabbi kwata tuli mu kusongano ya gwanga abalonzi tebamusaba kwesimba Okwesimbawo is money. Teri Zongo agenda. zirina. Listen, teri agenda mu kalulu nga talina sente. Njagala mukimanyi. wali abatalina wali yavuddemu na NUP omusajja uyadde wawa yagambye avuddemu withdrawing reason being financial crisis Kyenkugambye nti akalimu abalina sente. Bwaba yakabulira tayina. Kitegeeza okasigalamu wenda okubanga olina ki. Wabadde olina obusobozi Yes. okujja independent. Yes. The financial muscle was there. Yes. The support was there. Yes. Abantu abawagizi nga bagamba jangu. Yes. Noyina osalawo n'ogamba kobeere loyo. NUP. That is who I am. That is who I am. Yes. Olinamu loyalty oyo Sikubaamu. ng'omuntu. Sikubaamu. Mweri ddala kubanga eno kakubuleko gwe. Enabadde nga test. ne wagigudde Nagiyise. otya Ate neesimbyewo. Enabadde nga test. lwate nati Abantu bavuddeyo. tebakuwa No, kaadi listen. ng'ogenda smilingira mu parliament Nenkugamba nti nabadde n'obusobozi obujjanga independent. era tebandikulonze That's okay. kuba teri balonzi bakusabye mbu Flavia Mukwano. jangu nga basabye Segona Can basabye I Sewanyana. give you a list of MPs who are independent in parliament? Tebaliyo. Ground ya doji lina Tebaliyo. ground ya doji na Flavia Nnyo n'amaanyi. lwate bakwadde kaadi Listen. Okusalawo kwa kibiina. You know it. That's not for me to answer. Flavia waziika Flavia wabye nyimbe Nakati nkyabikola. Tokyaziika tokyakola Shalom. nadda gombo kuba Shalom. kaadi wezafuluma Come on. oddayo ku Monday Come on. On Monday I was in Gomba. This Monday. Yes, I was in kebera Gomba. ku somero lyo On Tuesday I was in Gomba. Kebera ku faamu yo. kebera ku family Honey. Bagamba olunda. kanyi nendebulamu ya mukazi ovuga ziri waggulu That's a lie. On Monday 3rd, President wange ali Gomba. I have to be there. On Monday ali Butambala, I have to be there. Mumbijje mbino ebintu ebyolwali. If it was a test ntambi, What do you say? you've seen people abawanzo omulira about not I being know. given tickets. Uwo balabye nga sibasambidde. Alonzi Don't yasimuka. do that. Don't do that. Okole. alonzi Do not yasimuka do that. abalonzi bamusabye yisimbewo independent That's okay. Buli omu alina kyayagala. Buli omu alina ekirubirirwa kye. oyagala nnyo Okitegeera bwe Olina mwalina ku mutima. ebirubirirwa bye mu bulamu. Nze mba nagambye let me stand back. I have my reasons. weren't you disappointed No, partially yes, partially no. akwogedde bulungi Yes, to a small extent I was yes. But does that stop me from eating? No. Kankubuulire, okwesimbawo nga independent. Teweetaaga kuba nti no, there's even anything. Get your documents, millionaires. Satu.
ngogenda wewandiisa ng'ojja ogenda ali ku smart wa smart nga kwa emmotoka open roof Benz ng'ogenda eggomba ng'okikuba nga wewandiisa and that is even too much osofunayo olole yemu n'otikako abantu bo and we're good to go. So it's upon you kusalawo nti do I really need to do this, yes or no? Flavia, tuddemu ko wali emabigeera wafuna ekirooto ky'okukiikirira ewammwe gy'ova. Biki ebyo muli walowoozaamu nti no you're connected n'abantu because they saw you ku TV oba oyina ebintu byewakola badde ng'oli ku Bulaaya ebyali bisobozesa abantu bo okubalaga nti no wadde ndi eri naye tuli wamu ffenna okubeera ng'onyeza ground okuba ng'osobola okuvuganya ne incumbent eyaweereddwa card. Ebyo bingi byaliwoko bingi a lot byesitagenda kunyumira nti kino but that's still ebyo bingi nnyo. First of all, okujjako nti physical yokuba nti physically mbadde siri ku ground but mbadde ku ground in each and everything that has been happening in my constituency. Yes. Wow. So much money has been lost. Estagenda kubeera nga I don't call it lost. No, I do not. Kankubulyeko ng'onoogenda mu by'obukulembeze oba ebyobufuzi you make sure oteekayo ezo z'otogenda kwejjusa nti zinnumye. Betty. It's almost. Yes, it's almost like a bet. Okay. So nze zena spendingira mu kalulu so akuda ne mama kasente kange no. Fula wazika. Nakati nkyaziika Shalom. Ekyo kiri si kyekimu ku by'olina okukola mu kitundu kyo. Okuzika nakati nkyaziika. Yes, era nze mbadde empologoma enkazi mu nsajja nga nvuganya n'abasajja mpologoma buulugumi wewu. empologoma eno eyowa Galaxy litojjo. Empologoma bagikwagudde batti. Nonna tebagikwagudde era ekyaliwo. Okyali empologoma. Putidde. How did your supporters react nga omiddwa card? Of course bawulira bubi. And it's same reason they were like, well, but it's when I had Django independent, but we had to sit down. I had a very big team, supportive team. First of all, let me even thank my family. My family, thank you so much for your support. Bonabona abali wano Uganda, nabali wabweri wa Uganda, my San Francisco family, California family, everywhere, Boston, everywhere. Badonyo mu kintu kino. Wakitegeera? Akantu family. Akantu family nabo mbebaza oyo blood we mwanyi naza ayino kwawo abayaga batayagala blood kimukakatako okubaawo tambia kutekanga kituwa tambeleke ekikwa nida wanange you're too negative. Not being negative but I'm too open. No, I'm you ain't open. No, I'm open. You're just being negative. Negative ekiro kadi ezasooka ezafuluma nga toliiko nja kubuuza ng'ole yabuuza nga kabiri bafiiriddwa oli yabuuza mama Kamere kyowulira oti ofiiriddwa mama kyowulira oti batamali ebya Uganda katozzaako munamali ebya Uganda ng'abuuza omuntu afiga katozzaako kanaye kankubuuze wawulira otya nga you had raised your expectations, you had hopes in that card because you believe you had done everything needed for you to get that card. Wawulira otya nga tofunye card? Nakusuubiza kwa interview nga nyambadde Gomas, right? Ngandi I want you to reserve that question for that interview. That feeling. Yes. Weren't you betrayed by your leader? No, I wasn't. Because Bobi Wine is your friend. I wasn't. You campaigned for him in This is not about friendship. Would you think, since he's your friend, it was automatic that you're going to go through? Oh, really? I'll reserve those questions for Don't the you next, think that was witch hunting? The next interview. Because the party politics. njagala nkweyo emikwano gyolowooza nno mikwano gya mukama wange nga tegyafunye tickets. Nga you would think they're really close like this nga tebafunye tickets. Ate nga si bwe gusoose. For example, mu kalulu kali akaggwa. Pachiko kyafuna ticket. Kyali mukwano gwa mukama wange. Naye ennaku zino byayogera bikambwemu. Ani ayogera? Twinza bafa abaati yambi yali mukwano nga Bomanyi ebyo saagala bigendamu. Ebyo saagala bigendamu. Kakiikaako kabi. No, chimanyi. Sina kyemmanyi nze kankubulire 2026 tugenda kulonda Kyagulanyi Centamu 2031 insha Allah. Ogenda kulondera eggomba olonde goba wa kadi. Goba kadi gomba is ngenda kulonda Kyagulanyi. Kuba MP. Olonda sazi. Flavia, Mary Flavia Namulindwa. Kubula mwana kwestukira. Shalom akubuuza. Wanya kwa nunda pa president. Kati onanonya bwana asalamu kati. Ira ngenda kasala. Botonda ba MP.
Flavia onolonda SARS kuba MP goba wa kadi yakutwala ko kadi nkujukiza nti ndi munankyukakyuka ate atakyukakyuka SARS ono mwakalulu wuliriza ndi munankyukakyuka atakola ki atakyukakyuka nze ndi wa National Unity Platform Nope. akabonero umbrella ewali umbrella tikinga ono campaigning-irako SARS egomba East tunyweze obuwanguzi bwaffe nga 3 ngenda Gomba nga 3 ngenda Butambala Monday tugenda mu rally ono campaigning-ira ku SARS Butambala ate tugenda kola ki do you talk to SARS do I have to you have to why you understand bagamba ti oberanga otoweredde olina okulalinga behind onaweereddwa does that mean that I should be talking to him yes okukwatira awamu nemugatta amaanyi mugatta abawagizi bammwe bali abawagizi bo n'obagatta ku bo listen talina wosobola kunfumita Shalom you all juniors in this yes you all juniors in this you're a junior no you both juniors okay we are yes so you can't junior no of course in politics I'm a junior actually I'm an amateur in politics yes I am an amateur in politics no njagala mbasomese ne bwonfumita ova munu nga oyina kyoyagala njogere nga saagala kyogera I cannot because I'm a senior I've done this before and I'm still doing it I am for NUP akabonero umbrella awali umbrella kolachi next question ogamu campaigning-ira next question SARS ono mwenjera akalulu next question SARS ono mwenjera akalulu no I don't need to you have to no because atafuka it's not a must kuba kati mwe abatuluma igonyero yini mwatuluma okay Rain yes abana wagira Eugene na Solo era batambula bonna sinaba kintu kyo ngogamba ngenda kuwagira SARS has he reached out to me that means you guys are not in contact we don't have to be this is not about friendship or relationship or something zinsonga za gwanga it's not about leka nkule ina akadda wano abana bambuza Flavia watakwe kadi ogenda kola ki wonde mu America ono kola bichi come on to narrowing this discussion to one person don't do that zinsonga sogera ko za Uganda not Flavia as a person not him as a person if he feels like look bwembanga njagala oje MC ku baga yange nkola ntya you make a courtesy call so why would I nzata yetaga lwachi mberanga it makes sense sure thank you put some sense in his head put some politics no in you his get head. your supporters ati nabya akiriza kuba ye tagala ku bye bwatu akompromising na yes Shalom Independent Forum kachiko kali mu gwanga bakata Steve Shalom Independent Forum gamba wandi kutaba wagizibo no bakunga no bagabu yadagira Flavia Namulindwa kula mwana kwestukira kwato obwagizibo obuse ku SARS kuba already SARS incumbent aliyo hawo chaliwo biligumu haja alagidde kati bana abajja bayinzo gamba SARS maybe emyaka gyati abadde n'obunafu bwe tetwagala muzaayo ne tufiirwa ekifo kyaba NUP so sengo oba olalinze abakuli abantu bo nwagaba ne buli munagomba East yenna nkwegayiridde londa SARS kiba kitwongerako okuwangula faba NUP okutanyinga ekifo ekyo don't you think it would make sense in that boy natyo kipoza kubanga fulungu well thank you nkwagadde ngeno mwengalo gonna mwehaga genda gonna mwehaga it's okay so kwa demwe chibuzo kazo buzachi ali kuhaga ocha epingu ochirabye tola woza anti Flavia sengo ba no gamba nga lwenyi bwe yakola listen bobera ku interview nga wetaga pardon ogisaba siche enkoze atwa cho gamba mbono gwe wali mwana achali aze kanti kubuze kanti demu nzabuza sijja kowa No, I don't want to waste a lot of your space. It's very easy. Namulindwa is NUP. Symbol ya NUP is umbrella. Whoever comes on about paper ngaliku umbrella, nja kumulonda. Otise no. Tuli kukulonda ne tuli mukuwagira. Shalom. Yemyeze 3. Listen, mwena nabagambye, you all
juniors in what you do. Anti katoli We nyanga have gamba. admitted. However much. Togenda kuddamu because We you don't take want- No, listen. This is about however seniority much. of- No, listen. We are just asking However questions. much you're trying to pinch me left, We are right, not pitching center. you. I want to We tell. are asking what the No, person who's listen. viewing will Auntie, ask. listen. I won't tell you what you want me to say. No. I will not. We want you to say. Okay. Of course, we want you to say. Okay. I have. Okay, SARS here's the has thing. my full support. Here's the thing. Pass. That pass communicates something. No. I have a right to. Flavia, aliachagala. I have a right to. That pass No. communicates something. I have a right It does. to. Pass. 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 Are you bitter? Very. Are you sour? I'm sweet. I'm sweet. I'm sweet. Very sweet. I'm very sweet. What else? I'm sweet. Oganya okitanya. Ekiyanja. Ekyo wanga ogenda kuwagira SARS. Pass. Achitanyiza nagamba pass. That pass communicates something. If you know, you know. Do you believe that the Electoral Management Commission was free and fair to you? I don't know. Do you think you had all the qualities they wanted, but they never saw? Yes. Were you satisfied with the results? Very. You're sure? Yes. Very 110%. Twafunako akaseera time neetuuka olwa bifaananyi ebyafuluma fe ababifuna gwe tobimanyi ekimali ogigyeko nakumye kadi ogusoose nga tulaba SARS nga alina gwali naye. Can you please interview mugamba agiggye ku muntu omu? Nombuuza omuntu yandibuuzizza. Listen. Shalom, listen. I rarely discuss individuals. We are not. We are. We are not. Right now you we are. are discussing. Okay. I want. Circumstances that surround you. Yes. Okay. Here we are. We cannot avoid the situation. Let's go. Here we are. I won't let you get there. Pass. Did you petition? Yes, I did. Atenga Ogambi, you were satisfied with the results. I petitioned. Why then did you petition? Did you remember the first question you asked me? Do you feel like you had everything that the child required? Yeah. Yes, I petitioned because of that. Where are you satisfied with the results? No, Gamba, yes. Then 50-50. why did you petition? Listen, if you're satisfied? listen. Petitioning doesn't mean totally or satisfied or satisfied. And being not satisfied doesn't mean that you're 100% not satisfied. I might have been satisfied 60%. Because of the 40, I'm not petitioning. Do you think that someone was witch hunting you? No. Was there for is that witch hunt? Make me understand. Maybe you there's said something you had the ground. Is that witch hunt? Okay, if you had the ground, why didn't you get the card? No. Shalom. It's not. Since then, about tickets the NUP. Where are you satisfied with the Electoral Management Okay, Commission? I was 60% satisfied. 40%. And I petitioned for the 40%. Or satisfied? Yes, kyakunyonyodde bulungi. Ekyo kyo kimpadde bulungi. Ekyamuka with it. I told you all amateurs. Yes. You're just curious. Tolina. You can't look here. Shalom. I am not that person you can push onto the wall and then I say out what you want to hear. No. Till now I still do. I still, and by the way, let me tell you something. Ngenda kubera ku ground paka last. Enyimbe nchazigendamu emikolo nchagenda nchaziika nchakola byennyina okukola abaana nchabayamba basaries nchazigaba. And by the way tulina n'amasomero amalala tuli mukolagana nago agenda okupa basaries ennyingi mu secondary school mu primary school. So mukwano gomba is a part of me. Byonna mbadde mbikola nakati 5 years back. Listen byonna mbadde mbikola. I have a lot. Shalom sagala tenzia nokulya abaana meka bemperia from home. And 5 years back, I didn't have the school. Now I have a school. So I'm not putting them into the technical institute. Okay. Yes. You people don't think that I'm doing all this because of those who know me know. And I won't come out and start telling you, Nakola Chino. I'm not that person who comes into camera, Nakola Chino, Nakola Chiri. No. Those who know. Those who don't. And I don't want them to. What I put out there is what I want you to see. Because I know
Shalom kana kazanyo mwaka kayingira. Chovala botaze mukate yakuluma. Kana kazanyo kabayi kamanyi. Atatu kakadi okamanyi. No, sika kandi koka. Kana kazanyo ka media, kana kazanyo ka media kamanyi. Akakadi kakuluma kazanyo kakadi. Nenkugamba, ngabe government oli junior mu media. Yishanze gome singanza mbala bukase. Bano bakajja. Bamwe mwakajja mu kyetu. Shalom. Njagala dio revisiting ebintu history. No, nze mbanya katwaliwo omulabi yakatoka takonga mupya. Yakafunye simu. Waliwo yakafunye simu omupya. Tuva kakutwe yanjula. Atoyo mupya. Hadadi kawesi. Nze Flavia. Oyo mupya alabika amanyi n'okusinga gwe. Are you done with your questions? No, ntakubuzayo ekirala. With all this experience Joyce Mjogambye nti maybe balitona kubitegera bulungi nnyo. Kina kye kikusomesezaamu ko kubyobufuzi engeri gye bitambula. Abyeko kola. Akulimba. Abiwanda lusu. Shalom. So, wa hostinzani? Na ono mwana akyali mwana muto kyobula ayanobyewo omukazi misazeeko enviiri. Still young. Now I'm exciting. La baby more exciting. Yeah. Am I Nigerian? Try from physics practicals. Accelerations. Nagambye mwana akyali mwana muto nga muwakana. Wamma Ntambi. Ebyokwiga bibadde bingi nnyo. Okutegera ebyobufuzi. Nnyo era kati si Namulindwa wa mu January. Si wa Namulindwa gwa October makadi banjawulo. No. Gwe bamakadi ne nono bebamu. But in terms of understanding the game, because politics is a game. Yeah. Kati ndi mulalamu. Nze nali ebintu mbiraba bulala. Ate nga n'ebintu. Umanyi before you get into something. Kankwe example. Bogenda ku let's say I'll take Cafe Java's case point. Yes. Bogenda mu Cafe Java's ngolaba abantu bali emmere bafuluma ogamba kankole emmere business ya restaurant ekirala bayola Mandela ayola buli omwe akoza YouTube naye n'okola okitegedde before ogenda yenuulya weekinaba olya Cafe Java's obalekera ekikumi ekyomunaana okitegeera nange kanjikole efuna bw'ogikola okitegeera kati ya politics emmere nnya kutunuulira lwokoze juice enkuba neetonnya kuva ku makya paka naye nga fridge kweri okitegedde kati ya politics buli ali eno atali mu politics tamanyi kiri wali kukyokera tamanyi baloza abafuna sente era kankubuulireko mulaba abakaabo bw'afuna n'ayitamu bw'atadde eri balonzi luli ndabika nalimba n'ennyo kingi nnyo takomyewo takoze kino tali kiki abadde kazi we Bashiri kati mbanenyandekamu kyeka limbadde kuba tunoddeyo ensi nkiteekamu amaanyi mangi kati nkitegedde what they go through and how it is and no wonder some of them bw'ayitamu tadda paka myaka emeka 5 oba 4 n'akomawo okusembayo n'abawa ssente because amagala abeerabiza giri ena it's been a learning process era kati ndi muyivu ebanga mbadde mu university honey I graduated. Does it answer the question into you were not ready? I was very ready because being ready you don't have to be ready to join politics, by the way. You don't have to be ready. How? No, the game itself. No, I was ready, but the dynamics of the game. Watch it again. Because you also ready. You can say you're going to cancel and then you come. You don't be a counselor because it looks corrupt. No. Bakasala corrupt. Mpade wicha akulabirako. Kata modecha MP. Kale. No gambo genda kuba MP. You are ready because ebiwandiiko. Ekikola omuntu ogenda okuweereza ekisooka ebisanyuzo ebikakata ngojeko ebyobuivu na buli kimu mbadde njogera mbadde nkola interview n'owamba bamuyita Moses Muhanji ne mubuuza Moses kiki ekikuleese okwesimbawo one of the reasons gyampadde of which njirabye nga ntuufu nnyo is the president wa Uganda Boxing Federation tebafuna funding. Yes. Agambye kanegendereyo osanga nafuna funding ezikola ki appropriating amateeka gasobozesa okubeera nti boxing achiwombye wuliriza achiwombye
naye ng'omutege ategeera amangu ategedde nti nga fufa president bwali mu parliament yo soka yagenda naye sakira otegedde ali wali ku kyokero kati kye kimutwala kati wali sakira fe bannakantu otegedde nsakire bannakantu association ekule bannagomba mbasakire ebikola ki oba kitegeera so that's it olajja ku mateeka amapya internet yafuusa internet ya bay. So Flavia, these 5 years from 2026 up to 2031, are you going to be still politically active? More than I've been. Are you eyeing to come back in 2031? Yes. No, yes, I am coming back. I am coming. You people don't know me. Huh? Shh. Wendy. Sina wendaga. Ate ku ground kwe siva. Tuenda kudda ku Nancy. Nancy Flavia, she's coughing. Oh, Flavia, can you give me the pamper? Where's Flavia? It's called a diaper. Diaper. Can you give me the diaper? Welcome. Neka chaputte. Sawa no. No, why did mwena lati muze? Yeah? Because makanya tambya abewo musajja ategera politics nange mpe insight yange nganze kataala. Kankubulire. Kwali omuntu alinganza alowooza nganze. Ine muki. Era byolooza bya tsiru. Kati wakyoza mbu obwannansi. No obwannansi mbukola ne Kampala. Nganda wange. Mwana mu Uganda? Yeah. Flavia, my last question, I think. Last year. Interview yakufira. Tomfira ko nnyo Shalom. Nze ate kyalina olina okudda ne kwa akantu akalala obadde ki? Flavia, mbadde ngamba the critics, some of which tulina wano, those who never believed in you, those abakuba amayinja without even a cause, those who celebrated nga towereddwa nga bali eno, those abata appreciating even the mere effort nti panisa omukono guno ngwanise, I'm going to go ndabe paka jechikuma. For them they've never tried. Those the same era ababa criticize nga muri eyo ku Bulaya. Yes. Even they are the same people. Bubaka ki esawa zino ngolingange yabawadde wini mikono jaabwe that what we prophesized has come to pass. Bwandi badde bubaka ki boyinza okubanga abantu. Kakati kankubulireko. The bad minds. Leka nkubulireko. Abo twabasangawo bajja kubeera balibeerawo. Naye njagala nkukakase nti kubonna none of them is doing better than I. Yes. None of them. Haven't you gone personal? No, I'm not. Did they go personal? No. Let's go slow. Didn't they go personal? Because if you're celebrating that I've lost, honey, I did not lose. Twagamba Flavia oyo natatuulira. Bonga bani. Abalengerere wala. Okay, when mbadde nkola all this, babadde bankola ki mu bulamu bwange? Okuwa direction. Nga mwajimpaddi. That don't go there. Kati singa bajimpadde mwaligambe mutya. Andi baje kuamba boleme kwokya sente. Listen, ezaabwe bwe mbanzikola babeerayo. Honey, okay. Mikwano, ekigambo kiri mind your business. Minding your business is part of their business, maybe. No. Minding your business is their business. My business is not their business. You are idle busy. You are idle busy. Inze gwoliko gwowoza mbuno ntino tibampadde tiketi nzizaako mukyala, I am working already. I have a lot of things. I have a lot on my plate. Olia yo, I don't want to go personal. Nga wadogambe. Wonna njagazaawo. Inze Namulindwa, nze ndi kikyamuwogo. Josh kasale kiralira. Kirandira. Yenze nno. Munno kukyagana okulanda. Nkutidde, what are you talking about? Goba government obutaba okuba nti bampadde ticket kinzija okuba nti ndi wa NUP. Kyenkwagala ko kyo Flavia by the way. Kusigala ng'oli lawyer eri ekibiina. Yes. Notalulunkalira positions.
nabagamba kino kisukako okubeera nze Namulindwa. I commend you for that. Thank you. If you feel like you want to mind my business, honey, oli muchamu, mind your business because you have a lot of problems that I do. Twamugamba. Tebalina byakola. Ngabaani nga bwe nabawuliriza dimwe. Abakadde b'ekintu. Mwakabeera abakadde mulabire wala mu family zammwe newa. Baseniors kanafe nga otule tuli ba junior. Waliwo nabo baseniors bo. Nawe oli junior ku bo. Bwe nabadde nga ngendo contesting abampadde ki. Nyalompeyo omu ku baba bagana ti. Bakwadde amagezi okwesimba. Nagabasaba. And kati sabazo it has come to pass that bali mu celebrating that they say. Okay. They have celebrated and then what? Am I dead? Bakwina ko win. Am I dead? Okay, let them win. You have the bragging rights, sabazo. Let them go brag. But bragging and my account loses money. Oh, do I lose money on my account? Do I lose my money on my account? No, because you're not representing them. No. I am asking them. Flavia tabukidde abakadde b'ekkanisa. Abamwogerera abatabukidde. Abagamba mind your business. Mbabuuza. Museka celebrating. Okay, celebrating and then what? We are happy you didn't get and then nadayo mu position yo. Position yange eriwa. Oyino beera. When naddayo, boni balaba ne bayitawo ne babeera bakabi. Baba wa minister. Bo baachita wensi yabakuba baachikiriza. Ati bakube zitenankuba zenkyali mwana muto. Ntambi. Tugenda mu winter olwa furuma January. Ntambi, listen. I still have a lot ahead of me. Mukama nga ye mubezi wange. Otegedde. I still have a lot ahead of me. Kataba mukadde wa kanisa. Emyaka gy'abayitamu. Tebawonika nga yadde omukono mwekerezi ambu nongenda kuweereza kubeera mukebezi. No. Wadde ogwero si wani. No. Tobeera nkoyadde. Wadde okulira abalunda enkoko. Linda kuba mubamba mitaani ono. Tobeeranga listen. Oli eyo jubilating. Tobeera nkona kalinda luzzi. What is kalinda luzzi? What is kalinda luzzi? Luzzi manyi sala is told. Shalom. You there jubilating. Tobeera nga nakuyadde kalinda luzzi nawo. Tobeera nga kuwadde babayitanga bagundi. Bakitiibwa b'omweso. Oba luddo. Otegeera. Ekitiibwa. Nze Namulindwa neesowoddeyo ne bagamba nsobola. Nzuuno nzize. Byonna mbikoze. Kati gweddeyo jubilating oli abakola ne party bambi bali bampise ne nga sijja mu Flavia. Wali genze. Kati party okay bagikola then what nafa? Bia nawe. Bia yanyoka. Anywa taska. Sigala nafunye. Ne mu studio bayi twamugamba. Olimba. Oh, oda mugamba abo. Kawe kakoze. Okabe jepi kakwate. Baye kakoze. Bamuzayi wali go Flavia ataddeko akazito. Mpadde sho. Odaza kyandese. So, Nedda. Whoever jubilated is a failure. Whoever said yeah, because you are a failure, my dear. Tobeera nkoyadde kalinda luzzi yadde wekitiibwa w'omweso yadde I mean nothing. I am a winner. Honey, I am a winner. Kyenakola tekikoleka mutiitiizi. Omutiitiizi takikola. I am a strong woman. Yes. Ojja kuvayo gambe ali mukwekaza ali mukola biki. Honey, no. I had a plan A, plan B, plan C, and D. This wasn't a do or die, no. It wasn't. And besides, since asoose, ate since asimbi. Kyakubiri nkyali mwana muto. I still have ekyaki. Kyoli mwana muto. Yeah, sure. This is evident. Tetuwe soma byensome. I still have a long way to go. Kati muzeyi wali gwe mukadde yo mukozi. Abantu bangi bastandinze mulundi gumu 2 3 ne bagwa. Asumani basaaliwa yakastandinga emirundi emeka. Yali yagwagwa dda. Ngafuse na mugwa. Nekuno nagenda bana yewa kugwa nnyo. Nera omulundi ogumu Kyagulanyi bwe yajja. Namwa amasanyalaze nagenda mu parliament. Nabyonona kati. Agakudda mwago. Basalira tukusalidwa. Bagenda mu baalu. Yawadde omulonze 10,000 asalirwa ajoga. Bale emujoga abesimbyewo. Yazirabye ddi. Twazirabye. Ngawo omulonze 10,000 munyiga. Naye 10,000 ozimanyi mu kalulu. Nyingi. Ogendenga bwe momo 10,000 ogenda bameka. Abalonze mitwalo 5. Ogenda ba 10,000 ngombe mogenda mu 10,000. I thought if I'm to vote, I'll vote on merit. Monage things changed unfortunately. Kati wali unasema zigendo bawa.
Today, ebintu bya chokolaba service abantu abafaringa services bagenda bagwamu n'emitima nti gojja n'omutima ogagala ofaringa service kati for example akaluka n'okalaba kagenda kubeeramu a lot of violence. I'm telling you because government eriwo egenda kukozesa ssente nnyingi nnyo okugula abalonzi. Yes. Egenda kuwayo ssente nnyingi nnyo okugula abalonzi. Kyokka ng'ate omuntu balibadde bamulonda on merit. Of course. Kati bagenda kubalonda gundi yampaddeyo kati. Era bw'otambula mbanza bakubuuza otulese otya. Oba kitegeera. So we anticipating a lot of things that are going to happen in this Kalulwe. Kagenda kubeera I don't know. Wakawonye. Nga temuli mu internet saakawonye kuba nina okukabeeramu free. Nina okunoonya akaluka president. Onoonyeza saaza akalulu. Nkiraba. Atakumira mpeera abatukuumire. Ngati tunavaako bene Flavia mugende ku Biv Organic and products eddagala lisangibwa mu Mengo Masengere kweka mukolo y'abasajja mugende mugifune empola. Aje tunakalembe musomi wa diwa namba esimu mujja kifuna mbuno obulango obulala. Mugende yabe nga bayiddagala bulungi nnyo abasomere business abalinamu abagala okuwangula akalulu nakalembe musomi wa diwa. Anyu kaje so tugula simu ennungi basangibwa ku Ivory Coast 19 simu ya first screen. Yonna Face ID mbosaba ndadi msimu system esmaje kwa airport yango kule simu ni tuina bannaffe bayita ba Omex Music Business bategese conference egenda okubeera wonge nakuzo mwezi musanvu November au ku Motive Kampala era nga bagamba bagenda kuba ne free master classes ne panels eriba top industry players okuva mu record labels ez'amanyi Nigeria nga Marvin Records, Warner Music mu ggwanga lya America ne 1 RPM sako n'endala bagamba nti Omex showcase negenda kubeera featuring abayimbi nga Son of Aboda, Vinny Mase, Tunji, Ecod ne headliner omwana okuva mu ggwanga lya South Africa omupa rappers abasinga mu ggwanga lya Africa bayita Nasty C. Yes, Ivyson Tour gyaliko. So bigenda kubeera wonge ennaku z'omwezi musanvu November ku Motive. Ticket za mitwalo 5 essaawa zino. Wabula emitwalo 7 wali ku luggi oba ku entrance. Osobola okuregisteringa essaawa zino nga oyise mu TAG oba tag ticketing. Babayise bannaffe aba Omex era nga Nasty C yoyo gwe tugenda okubeeranga tulabira ddala ng'ennaku z'omwezi eyo awo ku Motive side zaawo yes wetukoledde wano ku Airbnb n'abagambye mmwe abaagala okujja okuwummulako somewhere awali very very comfortable empewo eri nakyo nga yegenda okubeera nga ekufuuwa security nga nnungi nnyo teri bagenda kubeera nga bakuwoganira nga ojja wano buli kimu ekyetaagisibwa okubeera nga okozesa mu bulamu obwa bulijjo wekiri screen nene obutereevu ennyo weeri wifi gwe tuliko essaawa zino sofa set egondera ddala obulungi ennyo ebikozesebwa mu fumbiro weeri kapito y'ekyoya ekinaabiro ng'amazzi gookya bulungi nnyo kwegamba ekisenge obuliri nga buli very very soft Sukeza white 100% Egyptian cotton. Yes. Togera ku Airbnb eyo so kuba ku namba eno ey'essimu tusangibwa side za wano Entinda tulina apartments everywhere around Uganda tulina Entinda Kisasi Kiwatule Nigeria everywhere around Uganda. Actually, never bango li America. Goyagala ku bookinga. Genda ku booking.com. Kuliko Sanyo Homes. Genda ku Airbnb. Kuliko Sanyo Homes. Inamba isimu 8775 37 1911. Kanjide mugomu 0775 37 1911. Embele berenge tambira. Hey. Kulanga gomba vacation. Abali ku Shalom. Mumazo isaidia mmeyanje mnati mwagabira nga muri bayaye. Kasoke nebaze ba sponsors bange those people that believed in me nimugamba Flavia you can make it. Thank you so much. Abali waneno. So kaba sponsor gwali abali waneno. Abali wano mu Uganda wamune wabweru wa Uganda mbebaza nyote mujango okwo mbasuubiza nti nja kusigala ku mazima era n'obwenkanya era n'okuwereza Uganda ngensi yange ati nebaza Shalom okubantu tukola akantu no uploading on time kati no mukwano gwange atulaba Gomba Business and Technical Institute enamba esimu jikube my phone number put it there bantu batukubire batubuze details tuina branch ekanoni mu Gomba wamune wali enansana no rensonge yo jango tubuze anything to do with skilling fetu singa mu Uganda so far
njerabidde sene yange there's a company number tujagiteekawo nenda lindako katini lindako njiweeyo gomba interview afeddako ng'oli mu Gomesi otwala ate onzijukiza nogamba nti nga terwatigibawo olaba ogambye nti pass no pass nennomwe tujja kujja nga tuli hard enamba eri 0700906499 0700906499 somanga mu Uganda wasoma Note. 0700906499 Oh, 0700 chenda nkaga munya chenda mu mwenda 0700 chenda nkaga munya chenda mu mwenda mujje mutuwagire muleta abaana abagala okuyiga okutunga okusiba enviiri omwana ngena bya TikTok ngena bya chicken agambye byaje mubere mulungi mwera amajjako kamera kino kisiru